أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. tumtereza wekitiibwa Allah jalla jalaaluhu nga yasaanira okutendebwa n'amatendo amajjuvu. Allah subhanahu wa ta'ala asaanibwa kutendebwa n'amatendo era agamugwanira nga ge malungi. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku mubaka wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbalamira tuti Allah yentanda buli omu gy'alina okubeera nga yeesibirira, nti bwekulema entanda eyo okwesibirira tosuubirayo nti oyina awalala w'onaawangulira. Entanda eyo bw'onaagikwata ojja kuba okutta omugabo ogusinga okuba nga gwe munene. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti olunaku olumu Jibuliiru yazze wendi n'abaako ensonga z'amulaamira. Jibuliil alayhi salaam okujja awali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ajja nga Allah jalla jalaaluhu amulagidde ajje gy'ali, era kyaba amuleetedde bwabanga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'abuleese ajje ayigirize abantu ensonga eziba zibakwatako ku ddiini yaabwe oba embeera gye bateekeddwa okwekuumirako batuuke ewa Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga Allah w'ekitiibwa abasiimye. Mirundi mingi Jibuliiru gye yamala nga ajjeewo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'aleeta amateeka ga Qur'an, okumala ebbanga lyamala ery'emyaka gyamala 23 ng'ali ng'obubaka bukyamukkirako. Okujja kwe yajjanga azze kumubuulira biki Allah byamutumye ajja bimugambe, ng'alaba Allah ebyo byamugamba bijja kuyamba abantu mu baddu bye yatonda mu bulamu buno obw'ensi. Kwolwo yajja Jibuliiru alayhi salaam yamugamba nti n'amukoowoola mu linnya lye lyennyini, n'atamuyita mubaka wabula yamugamba nti ya Muhammadun, owange Muhammad. N'amugamba nti ish ma shi'ta, wangaala ebbanga lyonna ly'oyagala. Oba oyagala buwangaazi bwa myaka emeka, Allah akkiriza wangaala nga bw'oba oyagadde. Naye oluvannyuma lw'obuwangaazi obwo Allah bwakuwadde subhanahu wa ta'ala, oba bwa myaka 5 oba bwa myaka 4,000 oba bwa myaka 1,000, oluvannyuma lwa byonna fa innaka mayyitun, bujja kukeesa enkya ng'oli mufu. Wangaala emyaka 1,000, wangaala emyaka 800, naye fa innaka mayyitun, oli wakufa. Nuhu alayhi salatu wassalaam yawangaala emyaka mingi n'abantu be bawangaala ebbanga ddene,
naye enkomerero y'obuwangaazi bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala yabajja mu nsi. Baafa Allah yagamba mu Qur'an ng'abuuza abantu batuuse mu maaso ge nga babuuza nti kam labithtum, mu nsi mumazeeyo emyaka emeka? Allah agamba nti bagenda mumwalukula bamugambe nti adada sinin, myaka gye tumaze mu nsi myaka mingi nnyo. Naye ng'emyaka egyo gy'olaba gye bamaze mu nsi tebagiganyuddwamu, ne lwakubadde nga bamugambye nti adada sinin, mu nsi muno tumazeemu emyaka mingi nnyo, naye tetuyinza gigeraageranya ne lwakubadde nga mu bungi bw'emyaka egyo gye baamala mu nsi muno tebaaganyulwamu. Mu aya eri mu suratu Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tahsabanna alladhina kafaru, tebalowooza abaddu abali mu nsi nga bawakanya amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti annama numuli lahum, nti okubawangaaza kwabwe mu myaka nga mingi khairun li anfusihim, nti kyekirungi ku bantu abo. Omuntu okuwangaala mu nsi ng'olinamu emyaka mingi, tolowoozanga nti ekyo ky'ofunye eky'emyaka emingi kyekirungi gy'oli. Allah yagamba nti innama numuli lahum, waliwo omuddu gw'empangaaza mu nsi muno, liyazdadu ithma, ng'emyaka gy'egyo Allah gy'akuwadde agikuwadde osobole okubeera ng'oyongera ku mazambi gw'olina. Liyazdadu ithma, emyaka Allah gy'akuwadde obungi bwagyo nga Allah subhanahu wa ta'ala agikuwadde oyongere ku mazambi gw'olina, asobole okukwokya. Baseeka bangi akubalira emyaka nga bwali ku 9, bwali ku 8, naye ng'emyaka egyo 8 kyalina agimalidde mu bid'ati. Talina mugaso. Kitawe emyaka 8 gyalina, emyaka 9 gye yeewaana nagyo, sheekhe w'ekitambaala kyasuulira nga yakisuulira ali mu bid'ati, bw'ataluweerwa Allah mu mwagenda okumutwalira, naye mugambe nti emyaka gy'owangadde egyo fa innaka mayyitun, essaawa yonna ojja kufa. Naawe alina emyaka 5, alina emyaka 3, alina emyaka 4, obuwangaazi okwetoolelako enkomerero yaabwo yonna oba enkomerero ya byonna kufa. Ekyo tokyeyibaalanga. Oyinza okulowooza nti oyina woonookiwonera. Omanyi omu kyeyava agamba nti bw'obanga oyagala okutegeera Allah, weebuuzanga ebibuuzo bina. Ebibuuzo ebyo bina bw'obyebuuzanga, bw'ofunanga ansa yaabyo gwe kennyini, kikuyamba okudda eri yakutonda ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Weebuuzanga navaawa, ekyo bw'olitegeera gye wava kikuyamba okulongoosa emirimu gyo. Ye ndagawa, kubanga buli omu lwawangala mu nsi, buli muntu lwawangala ku nsi alina gy'agenda. Olina olugendo lw'otandikako ng'oyingidde ku mugongo gw'ensi kuno. Olunaku maama wo lwakuzaala n'akujja mu lubuto lwe n'ojja ku nsi kuno, otandise olugendo lw'ogenda okutambula, naye nga si lwangu. Luyinza okuba olw'okukaaba amaziga oba olw'okuganyulwamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava amugamba nti wangala ebbanga lyonna, wangala emyaka gy'oyagala, naye oluvannyuma lw'obuwangaazi obwo ki ekiddirira? Kufa.
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad oli wakufa oba oli mufu, n'abantu abo bonna boolaba bafu bakufa. Oli wakufa. Kyekyatendewalirwa Umaru radiyallahu anhu ng'alaba kinene gyali okugamba nti omubaka afudde. Yagamba Umaru ti anaagezaako n'agamba nti anna Muhammadin kadimata, Muhammad afudde, adribu unqahu, nja mumutemako omutwe. Naye Abubakari bwe yajja waali radiyallahu anhu n'ayimirira mu mugongo gwe n'amugamba nti man kaana ya'budu Muhammadan, Musiraamu mwenna bakuŋŋaanyi wano, bakuŋŋaanyi mu kufa kw'omubaka, omuntu yenna bw'abanga abadde obusiraamu abukola lwa Muhammad, fa inna Muhammada qad maata, Muhammad afudde. Naye waman kaana ya'budu Allah, waman kaana ya'budu Allah, omuntu bw'abanga abadde okubeera mu busiraamu buno ng'abeeramu ku lwa Allah we eyamulagira abeere omusiraamu, fa inna Allaha hayyun la yamuutun, Allah mulamu tafa waali. Kyava amusomera aya eyo n'amugamba nti innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Naawe wangaala nga bw'oyagala, wangaala nga bw'oyagala. Emyaka gy'owangaala gyonna ojja kuva mu nsi odde ewa Allah. N'olunaku lw'onaasitula olugendo lwo n'odda eri Allah wo subhanahu wa ta'ala, lw'olitegeera nti senga saawangaala. Wala tahsabanna alladhina kafaru, wala tahsabanna alladhina kafaru, wala tahsabanna alladhina kafaru, tebalowooza abawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nti okulekawo emyaka nga mingi kyekirungi gy'oli. Okulekawo emyaka mingi nti ekyo kyekirungi gy'oli, si bwe kiri. Okubeera nga Allah akuleseewo kitaawo waali, osanyuka nnyo ng'olabye muzeeyi alhamdulillah awangadde, naye awangaalidde ku ki? Ekyo kyebuuzanga. Muzeeyi awangadde, naam, naye awangaalidde ku ki emyaka egyo gyonna ekinaana kyalina ku Buganda? Muganda nnyo, Muganda nnyo. Obusiraamu bwasanga muno Obwakabaka bwe bwajja bwakoola abantu kuva ku Bwakabaka bategeere Allah subhanahu wa ta'ala. Bwagenda okuyingira wano nga Obwakabaka weebuli, naye bwe bwajja bwakoola abantu kuva ku Bwakabaka, kuva ku busamiza bwe balina badde eri Allah. Fariqan hada, abamu baaluŋŋama, wa fariqan haqqa alayhim ad-dalaala, abalala baakakatwako okubula. Abamu baamanya Allah waabwe, be bajungute, baategeera Allah waabwe subhanahu wa ta'ala, ne baluŋŋama, ne bafa ne bavaawo. Abalala baagaana ne basigala nga babuze, nabo ne basigala nga bakyategeera Obwakabaka kyekikulu, nga tayawula wakati wa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah na bushiriku, nga ye alowooza nti bitambulira wamu. Kati ish ma shi'ita, wangaala emyaka gy'oyagala, naye oluvannyuma lw'okuwangaala oba olwa buwangaazi obwo, muddu wa Allah ojja kufa. N'amugamba nti ekyokubiri kye yannaamira Jibril, yaŋŋamba nti ya Muhammad, owange Muhammad, i'malu ma shi'ta, kola kyonna ky'oyagala, kirungi oba kibi, kola. I'malu ma shi'ta, kola buli kyonna ky'owulira nga okyagala, naye bw'obanga okola omulimu gwonna gw'okola, obanga mwegendereza ng'otegeera
nti kyonna ky'okoze majziyun bihi bajja kikusasula. Kola kyonna ky'oyagadde mu dduwa Allah, kola kyonna ky'owulira ng'oyagala, kirungi oba kibi, kola. Naye buli kyonna ky'okola tebajja kusasula mulala, basasula ggwe. Bajja kusasula mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, omuntu anaakola oba anaava mu nsi muno ng'alina akantu konna ke yakola nga kalungi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukamulaga. waman ya'mal mithqala dharratin, anaava mu nsi muno ng'alina akantu konna k'akoze nga katono nnyo naye nga sharran, nga kabi, yara, Allah agenda kukamulaga. Ojja kukalaba. Tosuubira nti mu ebyo by'okola nti obikola nga muli mu guruupu nti Allah agenda basasulira mu guruupu. La, buli omu abasasula ku lulwe. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadil an nafsiha, muti olunaku buli omu lwana ajja mu maaso g'ekitiibwa Allah nga yeerwanako yekka, nga guruupu teriiwo. Wabula by'okoze bivunaana okuggwe wekka bw'omu bw'oti, teriiyo mulala gwe bajja kuvunaana atali ggwe. Kati i'malu ma shi'ita, kola kyonna ky'oyagala. Allah bwe yali agamba omubaka be sallallahu alayhi wasallam, yamugamba nti bagambe gwe Muhammadin abagoberezi baabo ti i'malu ala makanatikum, abange bagoberezi bange kale buli omu akole nga bw'alaba. N'abagamba nti inni amilun, nange nkola ebyange. Nti ebibyo byakoze si bye byaffe. Omubaka alayhi salatu wassalamu, inni amilun fasawfa ta'lamun, mazima ddala mujja kutegeera, mujja kumanya oluvannyuma lw'okukola byonna bye mukoze, man takunu lahu aqibatu ddar, ani anaafuna ejjana. Mujja kukimanya. Gwe kola nga bw'olabye, beera mu busiraamu buno obuzannyiremu, neemanya nti buli kyokola kyotuusaako engalo, fa innahu majziyun bihi, Allah mwetegefu ajja kikusasula ng'omaze okumusisinkana, era akikusasula nga bw'okikoze. Tunira aya eri mu suratu Fussilat, Allah ng'agamba abaddu, yabagamba nti innal ladhina yulhiduna fi ayatina, oyo yenna ali mu nsi muno ng'awakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, yenna ali mu nsi muno ng'owakanya amateeka ga Allah, Allah yagamba nti la yakhfawna alayna, tolowooza nti weekwese nnyo Allah takulaba, tolowooza nti oli wala abadan. Yagamba nti afaman yulqa fi nnar, abange baddu bange bwe nakukwata ne nkuteeka mu muliro, khayir, ekyo kyolaba kye kirungi gy'oli. Bwe naakwokya, ekyo olaba kye kirungi gy'oli. Amma ya'ti amina yawma alqiyama, oba oyo gwe nnaaleeta nga muwonyezza omuliro muwadde ejjana, ye mulungi. Muddu wa Allah senga Allah anakwokya omuliro, ekyo olaba nga kye kirungi gy'oli. Muddu wa Allah mwanyereza mpuliriza, senga Allah akuteeka mu muliro, olaba ekyo kye kirungi gy'oli. Oba bw'olijja ng'akuwonyezza omuliro kye kirungi, olaba ebintu bibiri, option bbiri Allah zawadde omuntu. Bwe yamala zikuwa n'agamba nti muddu wa Allah i'malu ma shi'ita, kola nga bw'oyagala, kola nga bw'oyagala, kola nga bw'olaba. Naye byonna by'okola inni bima ta'maluuna basir,
by'olakola byonna Allah abiraba. Kyagamba nti kola byonna by'oyagala naye ng'okimanyi bulungi nnyo oluvannyuma lw'okukola Allah ajja kukusasula. Tebajja kusasula mulala wabula bajja kusasula ggwe kennyini. Bw'onaasoma aya eziri mu suratu Ankabut, Allah yali ayogera ku baddu abakuffaaru engeri gye babuzaabuzaamu abasiraamu, nga Allah nga bwe yagamba nti waqaala alladhiina kafaru, abakafiri bagenda ne bagamba abasiraamu mmwe babagamba oluusi nti ittabi'u sabiilana, mugoberere enkola yaffe. Ittabi'u sabiilana, mugoberere enkola yaffe, mukwate ekkubo lyaffe lye tukutte. Ekyo bwe munaakikola ne mugoberera enkola yaffe ne mukwate ekkubo lye tukutte, walinahmilu khataayakum, tujja bakwatizaako ku mazambi gammwe ewa Allah, tujja bayambako. Ne Allah yagamba nti wama hum bihamilina min khataayahum min shay'in, so nga ate tebagenda bayambako ku mazambi gammwe, tebagenda bayambako ku mazambi gammwe. Agamba jangu tubeere ffenna mu butandikwa akuyita ku mawuledi ye, omukufaaru akuyita ku lumbe n'ogenda nti goberera nze. Bwe tunaagenda ewa Allah tagenda tuyamba. Allah yayinyini yagamba nti wama hum bihamilina min khataayahum min shay'in, babalimba gundi gosse kubanga bakusindisa omukette n'omaliriza ng'ayingidde entaana ewa Allah. Omukafiiri ono eyakusindika nti onoonye omuntu oyo tagenda kukuyamba, ojja kujjawo oli wekka nga weewozaako wekka bwomu. Bw'aba kitaawo yakkoowodde nti mwana wange jangu tusome edduwa ya jjajjaawo, oba seeka yakuyise, goberera nze. Wama hum bihamilina min khataayahum, tosuubira nti seeka ono alikwetikkirako ku nguguuyo oba mukadde bwakuyise mu dduwa. Bakitammwe babayita mwabyennyimbe. Abamu mmwe mulaba bulabi mujja ku makya, abamu mmwe mukeerayo ne mugenda nga bukyali, mubeera mu busiisira eyo ne mwekuumira eyo. Naye biki bye bakola? Olumbe kibayita olumbe kyeki? Seeko mubi ennyo gw'oteekeddwa okuwala n'omugambe nti seeko nzise, akkeeza ku makya. Ne bamala okusamira ekiro ne bamuleetera omusaala, n'agamba nti ila hadratin habibuna Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wa sallama al-Fatiha. Era seeka bw'ajja n'asanga abantu bano nga basumika bakyali mu kumwenviirya, abagamba nti ebyo mubikolanga kiro nga ffe tetunnajja. Seeka akakasa obushiriku bw'abantu bali nti abumanyi. Sheekhe agamba lwaki bino mubikola nga ffe tuzze, ebyo twabagamba ebyammwe mubikolanga kiro. Batudde mu kidaala bayita omusika aveeyo ajje, balaba alemeddeyo bakyakukuta bamaliriza ensonga, tannafulumya lumbe, tebannamumwa nviiri, tebannabakola ki, emizizo gyabwe egy'obushiriku bwabwe baseeka bagimanyi. Abigamba abantu baabwe nti ebyo twabagamba mubikole nga ffe tetunnakola ki, nga tetunnajja. Muhammadi gwe omubuyabuya alowooza obusiraamu abuzanyiramu kubanga olabye sheekhe asulidde ekitambaala, oli mu kasiisiro onywa kacyayi. Ebyo ebitambudde tobimanyi. Naye obukafiri bwogera okutulamu ogambe nti al-Fatiha, ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gwe kagwe nsinza, ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, nteekamu kuba egolokofu. Bw'atyo omukufaaru bw'akola, bw'amala enkya faaze n'ayimirira n'asaba. Bw'atyo naawe omusiraamu bw'akoze, bw'akedde enkya seeka n'ajja n'asituula wansi n'asaba.
n'agamba ti ghairi maghdubi alaihim wala ddallin tonteeka mu baabula. Allah amugamba Jibril nti kola by'oyagala. Muddu wa Allah zanyira mu mateeka ga Allah. Abdullah sokoyesa engoye genda mawuledi teeka y'amagezi obuuze lwaki nabbi yakolimiranga mu butadiku buli jjuma nga tajja lulimi lwe wano wa illa ng'amukolimidde okutuusa ebbanga lwe yamutwala okutuusa lwe yamussa mu ntaana nga tava ku mimbali ye okuleka ng'agambye Allahumma ahlikil kafarata yabagattanga wamu Allahumma ahlikil kafarata wal mubtada'ata wal mushrikin. Abantu bali basatu tiyavanga ku mimbali ye wa illa ng'amuwolekezza ekikolimo kye eri abaddu abo abakafiri bazuuzi banabbidia n'abashirika. Lwaki yafanga wano wa illa lwaki yafanga ku kitu kye okuleka nga bagamba nti iyyakum wal muhdathatu abange empeewaza mbeekesa mbeesambya kati i'malu ma shi'tum. Bannange boogenda mu bid'ati genda lasta alaihim bimusaytirin. Tewaliko bajja kukwata lwampaka titogenda. Tewaliko bajja kukwata lwampaka basale empale ye tigikendeeze taliyo. I'malu ma shi'tum kulanga bw'olabye na inni bima ta'maluna basir byokola Allah abiraba. Oba onywa taaba oba oli mwenzi oba oli mipiira oba oli muzaala i'malu ma shi'tum kola bw'oyagala. walladhina hum anil laqwi mu'ridun. Omukkiriza y'oyo yeesamba emizannyo. Omukkiriza y'oyo yeesamba emizannyo abeera bbali waagyo. Nkofiire nkulema okwambala muddu wa Allah kale si yabwa tteeka naye buli akulengera amanya nti oyo musiraamu. Si yabwa tteeka kale naye bw'ogiteekako ku mutwe buli akulengedde waali agamba nti oyo musiraamu. Bw'oyambala ekkanzu ey'ekisiraamu buli akulengera agamba nti oyo musiraamu. Bw'oyambala ey'omuleera agamba nti alabika bagenda ku mbaga ya mukafiiri. Naye bw'oyambala ekkanzu etali ya muleera buli muntu agamba nti oyo musiraamu naye yeebalema. Naye mujja mu ssala n'ebisaati byammwe ebyo maaso ga Allah gye n'ekisaati ekyo kimu ebifaananyi ojja nakyo okyambadde ekisaati kirimu ebifaananyi ogamba nti Allahu akbar ng'olimu ekyo n'agafaananyi ago. I'malu ma shi'tum mukole bye mwagala. Nabbi bamujja mu lugoye nga luli mu kifaananyi gojja olaga crane yani gwani ku mubaka sallallahu alaihi wasallam gwani kwase no gyolaga. I'malu ma shi'tum. Muhammad buli omu akole agamba Muhammad buli omu akole kyayagala teyajja kukwata muddu kukuba naye ajja kukuba gyali mu ggulu eyo. Naku lujja kuba olwo bakuzinge ojewa Allah ne swala gyosadde kusuba ku subuhi dhuhuri gyosadde ng'ogenda kusala asiri mu kisaati ekyo ogenda kusala magaribi mu kisaati ekyo. Abdullah muddu wa Allah bagenda jjanjiro otyewa Allah swala eyo bajja kukufulumyawo mpola naye nga swala ttaano wagisala mu kisaati ekirimu ebifaananyi. Mbaka agigaana. Obusiraamu ozanyira mbuzanyire olowooza bubwo. I'malu ma shi'tum kola ky'oyagala kola ky'oyagadde naye obanga okola kyonna ky'okola fa innaka majziyun bihi. Ky'okola kyonna Allah ajja kikusasula. Embeera ejja Allah lw'anajja enkya nga olunaku lulamba olusaalanga ng'olubisaala ekifaanagano bwe kityo. Omukyala omugamba munnange obugoye butebusaala asanga Yusufu kumana namugamba nti alaawo kale obusiraamu tebuliimu kale wabula Allah ayagala kyeyagamba ky'oba okola. Mukyala w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba omukyala yenna ali mu gurupu yaffe eno yagamba nti buno obukaya bw'omuleesi bwemwambalanga jilbaabu nga tebuliiyo. Yagamba in sallat mar'atu
omukyala senga asalira fi thawbin shifaf mukagweye akoluwewere akatangaavu yagamba nti fasalatuha batilatun eswala ye banfu tiyamukisa yamugamba nti fasalatuha batilatun n'agamba nti la budda limar'atin omukyala ateekwa buteeko okusalira fi thalathatin athwabun mu ngoye ssatu Shafi'i n'agamba nti ekigambo kya Aisha kye yagamba nti la budda ma'anaha wajibun n'abala Aisha radiyallahu anha yagamba nti abana akakaaya n'aba n'olugoye lwasuse munda nga kamisu ye fatutakhidha aljilbab n'akwata jilbabu ye n'agissa kungulu kw'engoye ezo bbiri ne ziba ssatu n'agamba nti insallat singa omukyala asalira fi thawbin dayiqa mu lugoye olumukwatirwakwadde bijjiini naye nga kijjiini ekyo bwakyambala structure ye erabika bulungi yagamba nti essola ye Allah agitamwa tajagala Allah essola ye Allah agitamwa tajagala giraba yagamba nti i'malu ma shi'tum ovubuka tuli myeso i'malu ma shi'tum beera yoyese laman terejja kukwata lwampakati va mu ludo taliyo terejja kukwata lwampakati va mu zaala va mu betting taliyo i'malu ma shi'tum kolanga bwolabye n'ekyo kyokola Allah ajja kusasula olunaku lw'olujja lumu Allah akubuuze bino lwaki wabikola tagenda kukusasulira mu gurupu Allah abadan tagenda kukusasulira mu gurupu la wabula agenda kukusasula nga ggwe kinnoomu bakubuuze byokoze nga ggwe obyeyanukulire abakulu b'amasomero kati bali ku mudido bagenda kubba bali mu kubba ogenda okudda mu kikuubo awo wayise ebbanga lya wiiki ng'emmemu bbiri ng'empapula abaana ze baatwala zikomyewaawo oli n'atikka akamotoka kalamba n'aleeta n'asuubuza ab'omu kikuubo awo ne baddamu ne batunda ombuuzo zinazaani agamba anti naawe seeka ensi ogiraba ng'atissa aleesaawo n'abali mu kikuubo nabo ne bakola ki ne basuubula ezimu tuzigula ziriko n'amannya g'abaana kubanga talina kipapula kirala mwajja ziteeka naye omwana amuggyako liimu mu ttaamu esooka n'amuggyako liimu mu ttaamu ey'okubiri ne mu ttaamu ey'okusatu buli liimu erimu empapula esukka 500 ate omwana omugamba tireeta black book mwoteekeddwa okukolera 500 eby'empapula byani bino muddu wa Allah byani omukufaalu yandibiridde tavunaanwa kubanga ye kyateekeddwa okukola ne amma almuslim naye omuntu yagamba nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah omuntu yagamba nti la ilaha illa Allah ogenda kuwanukula ki kyeva mugamba nti kola kyoyagala tovunaanwa oba osuubulasuubula nga bw'oyagadde tovunaanwa era teryajja kugamba ti lwaki osuubudde bw'oti la baganda baffe baleeta ente agisibanga bw'alabye alowooza nti kino kisolo ate kiri mubanjirawa naye erabidde nti agenda kukisasula kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tugenda kusasula buli muntu ne bweriba endogoyi nga wagitikka emigugu egisusse ogenda gisasula so nga ne banaagiwa essolayo tegeera kuyingira jjana teyina kibonerezo kya muliro teyina mpeera yejjana teyina mpeera yejjana naye ogenda gisasula ekendeeza mulimu gwo lwaki osula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana Allahu Allah yakolimira omuntu yenna man daraba albahima omuntu akuba ekisolo mu maaso gaakyo bw'aba akuye kikubye avunaanwa olwakutta eriso lyakyo n'agiteekamu olugalo bw'ati n'agisika azinze engolo yaayo n'agiteekamu omugwa n'asiba waggulu Abdallah yasuubudde ento jjo omwenyereketa ojjoseka ani yabagambye okuseka bw'otyo ngenze mujja kusanga e Kampala bajja kusangayo insha Allah
ajja kusangayo naye ensolo ezo ani yagambye bazisibe? Ani yagambye bazisibe? Abasajja bano ani yabagambye bazisibe bwe batyo? Zijja zikaaba amaziga gakulukuta muzo, zijja zikaaba amaziga. Emalu mashitum, ensolo wetuukira okuvaamu amaziga gayo ekaabe, gwagireese osuubira ki? Olunaku olumu twagerako mu lufu olwo ne tubeeramu ne bagitikkula ente n'egaana n'okuva wansi, n'aleeta omwenge n'agiwa, n'esituka ng'epaala bupaazi yonna wengwa bweti eyinza okumalawo olunaku lulamba eri awo, n'agasituka gakoze ki? Gagibuza omwenge gugiweddeko. Naye mumalawo bwazira okusaala ng'ojja Allahu akbar ogamba emalu mashitum. Banne mukole bye mwagala, mukole bye mwagala. Twabayitamuko omwo naye nga tulinga abatabalaba, naye nga tubalaba. Genda ku mulufulo ojja kulaba, ojja kubalaba. Olaba omuntu alese ente agisibye, bw'erabira wansi awo aleeta n'amazzi agookya, n'agiyiira n'ebuuka ekiwalazima n'edduka, weekooyedde weegwa naga kasita etuuse weetegeddwa okusibibwa. Muhammad yagamba nti la ilaha illa Allah ng'ava gy'avudde n'ebisaati bye. Abantu bano Supreme Council balonda ne basindika mu lufa nti mugende musale ente, ebyo tebyogerako. Ye kasita akwate ssente n'aziwa abaamugamba nti abaamusindika agamba kiwedde. Bannange imalu mashitum, kola kyoyagala. Omwenge gunywe, teryakuvunaana. Lasta alaihim bimusaytirin, Allah tayinza kukaka, wabula okola kyoyagadde. Mukazi wo muyisanga mbwa, alhamdulillah, ajja kulemererwa atambule agende ewaabwe. Bw'agenze ewaabwe nossa ekikoowe nti muwonye, yebbanja livuddewo. Bwe munajja ewa Allah taakubanje? Oba omukazi n'ava gy'ava n'ayisa bbanga bw'ayagadde, anoonyaamu atambula agende atwale ebintu bye. Bw'onoobitwala olowooza biwedde? Bw'onoobitwala ogamba biwedde? Wallahi tebinnaba. Allah yagamba abaddu mugabe emaali y'abafu, abantu bagabe emaali y'abafu nga balinamu nabo omugabo. N'omubuuza nti omutemwa guno seeka gwojja mu maali y'abantu ey'abaana, mpaayo aya egukuwa, mpaayo aya ng'eggamba nti seeka bw'obanga ozze agaba emaali y'abantu nga naawe ojjako omutemwa guno ng'ogutwala. Baseeka babagaba abasolooza abakuŋŋaanya ezzaka nti buli afuna omutwalo afuna emitwalo 3 awe ezzaka, ng'oleeta bujulizi nti nabbi yagamba nti omutwalo 3 awe ezzaka. Olwo omunaku y'ani? Omunaku y'aluwa? Ezzaka yo Allah yagiragira, ne bakuŋŋaanyiza ne bagikuwa. Bw'omala ogikuŋŋaanya ng'ogulako mufuti ng'omugula emmotoka ng'ojja bujja Kulaani ffe tetufaayo ng'ogamba nti innama sadaqaatu, mazima ezzaka lilmufti walfuqara walmasakin. Ekyo oba tokirina, ojja aya eyo tuwalage obwavu bwa mufuti, tulage obwavu bwe. Moroka ayina 4, endala zitambula temulina bantu, ate eno gy'omwongere ey'obukadde 6 ng'eriyo omuddu yeetaaga okukola ng'ayaga mitwalo 2. Yaki kyagamba nti i'malu ma shi'tum. Owange Muhammad muddu wa Allah, kola kyonna ky'oyagadde. Saala essola ng'olimba eya kutonda, newuzu togimanyi muddu wa Allah. Era oli mukakafu kuyo nti nsaala naye nga senga omusajja akubuuza abange omusajja anaaba atijje naaba ombaka yenaabo naabaolu naye bw'ositula abantu oba bw'obuuza wano mu gurupu muntu buli mwaka walulwe omubuuza wabijjawa ombaka yagamba nti omubaka buli muntu anaaba olulwe onaaba luli lumu. Lwaki gwe olina bibyo n'oli alina lulwe? Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma, omuntu alya emaali y'abamulekwa adya
olidde maali y'abantu dya maali y'abasiraamu bakikuŋŋaanyisa bakikwadde ogiridde dya wano ku nsi ojja kuwangula naye manya nti ekyo ky'okoze kigenda kusasulwa ggwe teriiyo mulala ajja kuvunaanwa riba omubaddemu omulidde n'olwaleero abantu bamulya omuntu agamba omuddu agamba nti sekeri omuntu ayinza okukola nga talidde riba bw'ombuuza nti omubaka yamuliira waawani bw'ombuuza nti Abubakari yali akuwaani bwe bw'oba olidde balazambi lyo nga ggwe n'amugamba nti ekyokusatu Muhammad kyenkulaamira yamugamba nti wahbibu man shitta yagala buli yenna gw'oyagala yagala buli yenna gw'olabye abe mukwano gwo teri akuvunaana naye manya nti oyo gw'oyagala fa innahu mufaariqatun bujja kukyenkya mwawukane bujja kukyenkya mwawukane olwagaliriza olwo olw'ekibuyabuya fa innahu mufaaraqatun bajja mmuzinga bakulekewo oba bajja kukuzinga gwe bamulekewo ng'okufa kwe ye ibura kyakuyiga nga gwogenzi tokyadda al akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun abaayagalananga ababiri oba ab'emikwano mu nsi muno abaagalana ba'duhum li ba'din aduwwu buli omu mulabe wa munne ku nkomerero tayagala kumulabako yagamba ti illa okujjako abaayagalananga ku lwa kutya Allah abo okuli omu ayita ku munne buli omu agenda kuyita munne ala sururin mutakabilin nga bali ku buliri bwabwe buli omu anyumisa munne amweyokeza ebigambo kyolaba ensi gye twayitamu olaba nagamba kino bwe twakola bwe tuti ne tuwangula olabye munnange nga buli omu anyumisa munne obulamu bwe bawangaaliramu mu nsi muno walladhina amanu Allah agamba nti abakkiriza Allah wattaba'tum dhurriyyatahum n'abaana baabwe ababagoberera ku bukkiriza baabwe alhaqna bihim dhurriyyatahum ngenda kubasinkanya abantu baabwe olaba ng'omaze kukkiriza n'olwana abaana bo bakufaanane ng'omwana wo tokaaba naye lwakusaala la alhaqna bihim dhurriyyatahum abaana bo Allah agenda bakusinkanya beera n'emikwano gyonna gy'oyagala naye emikwano gyonna gy'olina seekawo omwagala nnyo mukwano gwo musubula mwenna enkomero ya byonna eryeki fa innahu mufaaraqatun mujja kuwawukana enkya muyinza okwawukanira wano mu nsi buli omu naayawukana ne munne nga tayagala na kumutulako otayagala kumulabako okujjako abaddu abawangadde mu nsi nga gundi omwagala lwakutya Allah nga mu nsobi omugamba nti eyo nsobi tomwagala fa mukazi wo omwagala lillah nabbi yagamba nti rahima Allahu rajulan Allah asaasire omusajja qaama min al-layl asitukako ekiro n'ayimusa ekimusitula kiki kugenda kulona nti la naye nga ekimusitula kusituka kusaala n'asitula ne mukyala we nanga nti munnange situka otulo tuleke va mu tulo ja tusaale gwazuukusa ye mukwano gw'enfanfeewe mukyala we amugaa ti kuna situka munnange obudde busukedde situka tolidde omwazi nyivaayo omwami bw'agenza ebweru okufuna ewuzu agenza okudda ng'omukyala azzeemu yeebisse nabbi yagamba nti bw'amuyita n'alemera mu buliri n'asena ekikopo ky'amazzi n'amuyiira lwaki amuyiira ave mu buli ajje bakole ki basaale oye mukwano gwo omukyala ono omwagala lwakutya Allah bw'amuyidde ekikopo ky'amazzi aveeyo basaaleko n'agamba nti rahima Allahu mura'a Allah asaasire omukyala yenna qaamat min al-layli omukyala ono asitukako ekiro n'ayita bbaawe
ngamba munnange jja tusaale ng'alaba bba tabiriiko atuwa tumukutte naga tubwamuyita n'agaana okusituka n'asera ekikubo ky'amazzi n'amuyiira aveeyo ajje bayimire mu maaso ga Allah ani alina mukwalo gwe ng'afaanana bw'atyo mukazi omwagala wakubanga akuzaalidde ebyana birungi mukazi omwagala wakubeera nga muwarabu mukazi wakubeera nti mweru mukazi omwagala wakubeera nga alina ssente naye teriyo lwakuyita nti jangu tusaale n'olwekyo yagala gw'oyagala oyo bw'ati yalina okuba mukwano gwo enkya mujja kwawukana kyagamba nti yagala gw'oyagala naye oyo gw'oyagala mujja kwawukana enkya bannange ebigambo bya Jibuliini yabiramira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nammwe mbibalaamira ishma shita wangala nga bw'oyagala n'oluvannyuma lw'okuwangala nga bw'oyagala fa innaka mayitu ojja kufa ekyokubirikola nga bw'oyagala nekyo nekyokola kyakusasulwa nekyokusatu yagala gw'oyagala yenna gw'oyagala oyo oba omwagala otya mujja kwawukana barakallahu fikum wa jazakum allahu khair wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh